njagala kubalamusaako nnyo mwenna maanyi ag'omwoyo omutukuvu yonna gy'owangalira. Okubaza Katonda obulamu bwo maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nze Nicholas wano kulabika nti nno tubako ebigambo byetwogera ebibwakabaka bwa Katonda. Amiina. Mwasuze mutya? Mbagaliza omwaka omulungi. Nafunyemuko ku gundi wano katonotono naye kijja kutereera. Amiina. Mbagaliza omwaka omulungi, maanyi ag'omwoyo omutukuvu, bingi nnyo ebigenda mu maaso biyitirivu nnyo bingi naye Mukama mwesigwa. Kimu kimanyi nti mwesigwa nga bwe yatuyita nti mwesigwa nnyo. Amiina. Mbalamusizaako nnyo yonna gye musinzidde mu mawanga ag'enjawulo, mu bifo eby'enjawulo. Twebaza Mukama bali mawanga ag'enjawulo abatwagala. Nammwe mbalamusizaako nnyo. Siyinza ate obutatumirako ku mikono gyaffe There is still hope. Nammwe mbalamusizaako nnyo. Tubasabira ebizibu ebigenda mu maaso bijja kuggwa. Kimu kyenyinza okubagamba. Leero tugezezaako okuddamu okwakisesinga muganda waffe Jamiru, naye mawulire agavaayo gatulaga nti time eno bakyali mu Christmas. Bakyali mu holiday ya Christmas. Amiina. Wamu ate era n'omwaka bakyalina sessions ze balinamu. Naye nga byonna twebaza Katonda. We are doing whatever possible. Tulabe nga waliwo embeera oba oli awo eyinza okutereeramuko. Amiina. So byebyo byenyinza okubagamba. Kusigenda kwogera bingi, byebyo byenyinza okubagambako. N'empozi n'ekirala, nina abantu bendabyeko ku zi YouTube zezimu olwo links ze bampeerezaako abooluganda abamu. Sigenda mentioninga zaabwe, naye nze kyembadde nsaba nti ensonga zino tuleme kuzifuula. Omanyi tulina obuzibu. Nange kakino kankibagambe, tulina obuzibu ddala nga nkireete ebintu bibiri byengenda okugamba. Gwolina omuntu alina YouTube channel, gwolina omuntu alina Facebook page, gwolina omuntu alina TikTok. Ddala kati njogere ku side yaffe aba broadcasting. Either you're doing it as a business or you're doing it as a ministry. Byanjawulo. Yeah. So if you're doing it for business, you're ready to collect revenues at the end of the month. But when you're doing it for edification, kwedifying mubiri gwa Kristo, then kyanjawulo nnyo. So tubeere so careful. Nina channel gye ndabyemu, waliwo oli ataddeyo ebifaananyi bya Jamiru, n'ateeka ebifaananyi bya Apostle Grace Lubega, alina ebintu byali mu kwogeraawo, tabyekakasa, byayogera tabitegeera, alinganga tatidde, ali awo akumidde bantu awo. Manyi, many of you people out there, waliwo ekigendererwa oba oliawo kyenandiyogedde, oba oliawo kyesandiyogedde. Let us not use this time as an advantage to collect revenues from YouTube channel. That's why in Bagamba, we don't monetize this channel. No. Ebbanga lyebaddewo, we don't monetize it. Kubanga tumanyi nti if you monetize it, ekigendererwa kibeera kya views, comments and likes and subscribers.
kubanga the more you get subscribers, the more you get likes, the more you get comments, the more you get views, the more you are generating income. So at the end of the day, it's possible okutandika okubroadcasting ebintu obaolyawo ebiyinza okuba nga biyinza oleeta obuzibu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So message ze tuportrayinga ndabye YouTube channel nagyendabyawo, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So we should do it for edification. For edification. It's purposely for edification. Si kumala galeeta buleesi gundi noteekako buteesi. Kino nkibagamba. However, manyi nti season gye tulimu, amateeka ge tulimu n'ebirala ebyo ngobizizza ebbali. Nti charges oba olyawo ziyinza okugira oyogedde ku muntu okoze bwoti, of course ekyo weekiri. N'okwogera obwogezi erinnya ly'omuntu, omuntu aba ayagadde asobola okusuuwinga ku ekyo. Aba ayagadde asobola okusuuwinga nti oyogedde erinnya lye. Lwaki wayogedde ku linnya lyange? Wewayogedde erinnya lyange wankosezza, omuntu wa ddembe. Olw'ensonga y'etteeka lino erya computer misuse and hate speech n'ebirala. But that's the community we are dealing with. On the other side, that's the community we are dealing with. Amina. Kakati abalokole kino nkireeta gye muli nti bwe munadda mu kino mukituulemu ndi gundi yanjogeddeko kamutwale mu kooti, gundi yanjogeddeko kaŋŋende musibe, gundi yaŋŋambyeko ku kino kaŋŋende nkole bwe nti. Omanye kanisa kati tekyaliwo. Omanya nti kati kanisa kubanga biyinza noyingira munda mu kanisa, awo gye tubeera tusemberera wagenda kubeera wazibu nnyo, olw'ensonga ekkanisa y'ebikolwa by'abatume eba egenda kuggwaawo. Ba Peetero bwe baayimiriranga, ba Pawulo ne bayimirira ne bannenya. So kati tetujja kuddamu kuwuliriza ensonga zonna ezinaabazigwawo mu ggwanga. Temujja kuddamu kuwuza musumba Sserwadde osirise ng'ensonga eno egenda mu maaso. Musumba gundi osirise, lwaki abasumba basirise ku nsonga eno egenda mu maaso? Oba okitegeera? Nze ebiseera ebisinga abantu ku mikutu gyaffe nenda kujja ku program y'olwaleero, ebiseera ebisinga abantu mu platforms zaffe eyo bajja bakusindikira message olinaku. Lwaki twogera ku kitta abantu ekigenda maaso mu Uganda? Lwaki twogera ku kitta abantu ekigenda maaso mu ggwanga? Temulabanga gundi asiba abantu. Lwaki twogera ku kitta abantu ekigenda maaso mu ggwanga? Kati oyimirire weteeke, oyimirire gundi atta abantu, gundi atta abantu, gundi musiru, gundi akola bw'ati. Oli tategeera. Kanoyimirira n'owulira abantu abavuma CDF. Gundi CDF ali bw'ati, gundi ali bw'ati, gundi ali bw'ati. Kanange nyimirire ngambe gundi atta abantu. Abatta atya? Tubuulire. Abatta atya? Oba nfuna? Kakati eryo etteeka lyajjirira nsi. Bali ba nsi lyajja terina banakoza myaka 2 bwe nga seerabidde, lyajjirira bali. Kakati ffe abalokole naffe tusazeewo tugenderemu nabo. Kati abasajja abayimiriranga edda bannabbi ba Mukama abayimiriranga ne balangirira ne bayimirira mu maaso g'Abakabaka ne bamugamba ssebo Kabaka Dawudi oyonoonye. Ba Isaaya abayimiriranga, baani ba Yokaana mu kitabo ekyakubikkulirwa
Paulo Bafilipi 3:17-16 abalabe b'ekkanisa be nababuulirangako emirundi emingi naguno mbabuuliranga nkaaba maziga. Omutume Paulo kakati ebyo bigenda kuggwaawo completely. Oba omusumba oli akoze eki oba akoze eki bunira sirika oba oli sirika sirika computer misuse. Kakati awo osooka owulire kati wali basanyuka babasibe naye ati niweerabira bw'oba nga oli mulokole wa ddala bwe tuba nga tukkiririza mu kye tuyita tribulation bw'ebanga ejja ng'etandika tetaliza nti ono omusumba w'egindi nti eno kanisa y'egindi nti eno bano bakkanisa y'egindi tetubakwatako. System government gyezimba, in fact government system gyezimba yegenda ate okunyigiriza ekkanisa. Government wezimba etteeka lino basi erikoze omanyi sitaani kambabulire sitaani yakyasinza okumanya amateeka. Sitaani asobola okukola etteeka ne liyingira mu gavumenti naye ng'ekigendererwa kyalyo kyakukuba kkanisa. Kati singa emikeso olwaliro wajjawo embeera zigenda kujja, bintu bigenda kuhapeninga mu maaso gaffe. Otandika okuwulira abantu nga batandika okwogera. Soma gundi asirise aganya obyogerako, naye gundi asirise aganya obyogerako. Lwaki tobyogerako? Asirise netabyogerako. Ayogere ki? Ayogere bamukwate. Ayogere etteeka limukwate. Okyasobola ogamba nabbi waawali nti nabbi waawali wa bulimba, nti nabbi waawali wa bulimba akola kino. Ye nabbi nno ye ayinza waliba nabbi nabo obulimba basirikira ddala n'asirika n'atakunyega ne mumuyita nabbi w'obulimba okumala ne muva ku mwaka ne mukwata omwaka omulala. Kati mulimu abasajja kati nga ba bujingo baba yetafaayo ne mubanja Pentagoni ne mumuvuma ne mukola mutya ne mwogerera Pentagon emirundi gyonna. Asirika bwati nadda mu bibi n'addamu n'ayogera. Kategedde kati abo ekika ky'abantu abafaanaganako bwe bato bali ye nga mugenda mumukola byonna bye mumuvuma bye mumugamba naye nga agenda kusirika, tagenda kunyega muntu, tagenda kukwata muntu ena kumuteeka mu kkomera kabeere nantaba Suzani. Kati eri abantu bwe batyo nga ye ali awo bwatu tafaayo, naye eriyo abantu abali eyo nga n'okuteeka obuteesa ekifaananyi kye Samweya. Bino mbyogera waliwo agamba Kalyonso naye nga mulokole yagamba Kalyonso kibalyozi naye neweerabira nti naye asigadde ewaka kimulya. Oyinza okweyagala naye nekijja ate nekiyita ewammwe. Kati kino kiriwo kino tekigenda kuaffectinga buli ate balina emivuyo giri munda eyo takatono. Now waliwo video zenjagala okulaga wano, waliwo video zenjagala okulaga wano. Waliwo ekintu ekigenda maaso, sigenda kwogera ku Uganda. Sigenda kwogera ku Uganda. Uganda navuddeyo, tulina gye twayingidde ewalala eyo. Uganda navuddeyo.
yagadde olabe vidiyo eno. Okay, yagadde olabe vidiyo eyo. Mukulu oyo 1 2 3 and go. Is a year of taboos. Kabosh! And 2026 is a year of taboos. Kabosh! kakati alimu by initiatinga alimu kinitiatinga kibiina. Olwekino yenjagala okubagamba omulembe gwe tulimu n'ekkanisa gye tulimu, kanjogera empola tebatuwulira. Omulembe gwe tulimu n'ekkanisa olwaleero we tuli, you have to be careful nnyo nnyo. Njogera empola tebatuwulira. Olina okubeera so careful. Kakati waliwo olunyiriri luli mu Bayibuli. Bakolinso ekyokubiri 11 n'olunyiriri lwa 14 lugamba nti and no wonder for Satan disguises himself as the angel of light. Tekyewuunyisa nti ne Sitaani yeefaananya malayika w'ekitangaala, ye wakizikiza naye yeefaananya ekitangaala. So kitegeeza ki? Nti asobola okumanifestinga mu kitangaala, asobola okulabikira mu kitangaala, asobola okujja nga kitangaala. Njogera ku kintu ekitibwa okuinitiatinga. Omulabe Sitaani kyakyasinza okukola olwaleero kwe kuinitiatinga abantu. Omulabe omuntu omukulu ono ali mu kukola signs za Baphomet. Engalo. Nina ekintu kye ngenda okugamba olwaleero. Oyinza okuba nga wakirabye, mwena mwakirabye. Eno ngenda kibagamba. Naye mwenna mwakirabye mu 31st December. Sigenda kugamba nti wali eri, wali kyabaddewo, ne wali kyabaddewo. Sigenda kumenya. Ne kiki njagala okukugamba? Njagala kukugamba nti waliwo initiation ng'ovudde olaba nti kati abasamize edda beekwekanga, naye kakati balabika kyeri. Edda babeeranga essabo amasabo bagateekanga eyo mu nsiko, naye kakati bagateeka mu lujjudde, kakati waliwo omulabe watuukira n'alabika n'amanifestinga bw'ati, ne mumulaba nti ddala mu butuufu oyo kyakola, enjiri gy'ali mu kubuulira n'ebintu by'ali mu kukola mu butuufu ng'olabira ddala devu awedde emirimu. Kale ne bwebirayo ate oli eyeekweka nga takiraga, kati wa bulabi ennyo okusinga ono ate yeeraze. Waliwo enjogera egamba
the devil, you know, simanyi is better than the angel, you don't know, something like that. Nti ono yeeyoleka bw'ati n'omulaba yeeyoleka bweyolesi bw'ati yeeyoleka kati wabeerayo ate oli ayeekweka nga talabika. Ono ye yeekweka naye ate oli ye teyeekweka. Kakati ono yeekweka, yona disguising as the angel of light. So kitegeeza nti agenda kugira mu light as an angel. Agenda kugira mu light as an angel. Amakanisa ennaku zino bagayinitiatinga buyinitiatinzi kati. Amakanisa gali initiated. Si gonna, naye waliwo ebintu ebigenda mu maaso. Number 1, njagala nkubuulire esayini esookera ddala egenda okukulaga nti ndiga gwe oli initiated somewhere naye nga tomanyi. Kakati njagala nkuwe example esookerako ddala. Yendiga okuteekawo omukono gwayo. Endiga neteekawo omukono gwayo ligamba nze ndayira okufiira ku kitooke ekyagonja. Wangi ndayira nze saawa zino Nicholas nze wano Nicholas wano nojeno nga Nicholas teekawo omukono gwo. Oba omusumbuli teyabbye essente, oba nabbi oli teyabbye essente, oba nabbi oli teyakoze bw'ati. Nicholas naye oba oyagala otya siguteekayo. Naye oba oyagala otya amusumba gundi wamadi tegeeze bw'ati kale bategeeze bw'ati teekayo omukono guteekeyo at your own risk. Guteekeyo at your own risk. Nika tulina olwaleero ba I die with the man of God. Abo bawulira I die with the man of God. I die with the man of God. I die with the man of God. One sign emweraga nti you are initiated. Omwana wa Katonda tabeera bw'atyo. Abo boyagala otya. Mwana wa Katonda tabeera bw'atyo. Nosanga oli ng'asobola okukyawa munne kubanga epasita. Nosanga oli n'asobola n'okuleka amaka ge n'avaawo n'agenda. Amaka ge ne gaggwawo ne gassaanawo kubanga pasita ayogedde, kubanga nabbi ayogedde, n'abuuka emmere mu luggya nga baawaalya, n'ayambala ekikoofiira n'ekibuuti n'agenda ku kyaki. Babayise mu miitingi, bagenze mu overnight, baawe n'amuleka ng'ali awo, amaka ne gafiira ddala. Omusajja n'aleka amaka ge ne gaggwira ddala ne gafiira ddala ne gafa just because of ministry. Kati eri abantu abamu nga ministry efukidde ddala nga ministry wasize waka. Nabbi alagira ku kituuti, nabbi n'alagira ne mu maka. Pasita ku kituuti akomandinga ne mu maka n'akomandinga ne mu waleti y'omu nnyumba n'akomandinga. I'm telling you. Wadde okimanyi nti olwaleero nti kati it's easy to initiate members. Why? Kubanga they are dying for their pastors. They are dying. They have too much love. They are dying for a man of God. They are dying for that. If you see such kind of members, that's the first sign of initiation. Kubanga olwaleero kati nadde najje nabaddeeyo ne mpulira saabirabye Uganda, nabirabyeyo Nigeria gye nabadde nze mu lusooka omwaka munveeko nabadde Nigeria. Temuŋŋamba nti ate nabadde Nigeria gye nabadde. Waliwo abalangiridde okusaba eyo Nigeria gye twabadde, balangiridde okusaba n'okusiiba naye nga tebasobola kubabuulira lwaki bagenda kusaba n'okusiiba. Tebababuulira. Why?
we are going to pray and fast. Ne bwe bababuulidde ne basiiba ebisiibo naye nga tebababuulidde why lwaki tugenda mu kusaba n'okusiiba nga tebababuulidde why. Bayibuli esomesa olunyiri luno ngende nkutwale mu vidiyo eddakaawo ku Ikkulirwa 12 n'olunyiri 9, Revelation 12:9. And the great dragon was hurled down, that the ancient serpent called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He has hurled to the earth, and his angels with him. The deceiver of the whole world. Deceiver of the whole world. Kakati abantu bangi olwo abantu abali mu local churches zaabwe, njogera ku local church yo, njogera ku kanisa yeeyo ku kyalo, musumba we wamwe tanabakulangirira kusiiba. Kati nno kankikubulire kino openly. One sign eraga nti oli initiated straight. Musumba we wamwe ku kyalo tanabakulangirira kusaba na kusiiba mu kanisa. Negwe olidde pasita we Nigeria kubanga omulaba ku YouTube alangiridde okusaba n'okusiiba kwa wiiki. Kati nammwe ne mwekolamu akabinja munda nti nange ngenda kusaba n'okusiiba kubanga omusumba we Nigeria ayogedde. Njogera Nigeria, sogera Uganda, Nigeria. Kitegeeza nti otambulira mu authority y'oli si ya musumbawo as a covering. Era mwangu awo osobola okugamba musumba nedda ekyo kyosomeseza kifu kubanga musumba wa Gindi yayogera bw'ati. Oli initiated. Njogera how the church is being initiated. Bwe njogera ku church njogera ku ggwe. You are being deceived. Oli alangiridde okusaba n'okusiiba. You don't know oba agenda kusiiba oba tagenda kusiiba. Tomanyi. Naye ekyennaku mu byonna ekiriwo nti alangiridde okusiiba tababuulidde why. Nsonga nkulu. So okusiiba kwa Bayibuli kuba kulina ensonga why. Naye omwezi ogujja gwa February tulangiridde okusaba n'okusiiba, mwezi mulamba, tolya tonywa, jangu n'ekibukutu kyo wano weebake. Tugenda kusaba lashaka tugenda kusaba. Why? Takubuulidde. Just no, straight forward. Sigamba mwe ba Uganda mundeke nkugambye nabadde eri Nigeria. Uganda nagyesonyiye. Uganda nagyesonyiye. Ndi eri Nigeria. Ati na video gyenjagala okulaga wano odeka kubanga bino wabirabyeko. Olaba omukyalo oyo ali ku kituuti yeemansula adde eno obudde bunziruseeko tujja kwongeramu eddakiika nga 10. Adde eno yeemansula adde eno mulaba waawenjula amagulu waabuuka wakola ki yeetolola mukagundi mukateeteeyi akaredi. Mulaba mmadde ngenda kufulumya ekigambo naye neŋŋamba Hawaii abasaidi eri bayinza okunkwata copyright. Abasaidi yawali bayinza okunkwata copyright. Oyo mulaba. Kakati njagala otunuulire background oba ndooza oba nkuwe sound ne sigenda kuwa sound kubanga sound eyinza okubeera copyright fragment. Ne sound nayo eri so disturbing. Sound eri so disturbing kubanga abaali bali mu bintu byesekula nnyo baali na rituals ze baali bakola. Baali balina rituals ze baali bakola. Now njagala otunuulire eri emabega olabe ekigenda mu maaso. Bali mu darkness naye bataddeko light, bakiyita partial light. Akantu kano
nsonywamuko secularism bali eri nina gundi endaza nalija okwaganika tetugenda funa budde kanoko kakagenda kumala. Ono gwe mulaba alinga nga ali mu mazina, alinga nga abuuka, alinga nga akola ki, but they had a ritual, babita rituals ze bali bakola. Eno video teri Uganda, balina rituals ze bakola balina rituals ze bakola. Gwe omulengera yenyolanyola bw'ati, yenyolanyola bw'ati, yenyolanyola bw'ati, olaba amataala geri gazikira omulundi gumu ku ssimu ne gama ne gaddamu. Balina command gye bagenderako, bakita partial light, darkness in light, darkness in light. Now the devil is deceiving many nga bwe nkugamba eri mu kubikulirwa, abamu bagenda kukitwala nga kyakubalaata. Obadde okimanyi nabadde e Nigeria, wali eri Abuja we nabadde ndi, saabadde Uganda. Nalabye ebisaawe kati it's so much common mu secular bye bakitandika naye kati naffe tukiyingiza mu kkanisa ya Kristo. Abayimbi b'ekkanisa baba bayimba, balina concert bazikoze kiro, batera okomandinga abantu abali mu light section mugyeko amataala, ne bajjako amataala, abantu ne babeera mu kizikiza awo. Kati babeera mu kizikiza ne bagamba muteekeko butooki muteekeko butooki, babikoppawo ebyo. Mulooza byatandika bitya? Bijja bitya? Bijja bitya? Nina gye nalabye ekkanisa eyo yabadde mu state bagita Enugu state. Nkugenda natambulira Nigeria wokka nalabye amakanisa agataweza bantu 5 abalabye, naye nga bali wabweru awo, bali mu kkanisa yabwe munda awo, nabo ne babagamba muggyeko amataala, ne bazikiza amataala ku stove bwona, ne babuzikiza awo, ne babuzikiza. Tekeko tooki, kati bannakyalo ne bajjayo butooki, bwakatooki ne bamulisa. Newankubadde nga butooki babadde bwaka nga tebuwera na butooki buwera, nti buweze buleete light. Kati kyolina okumanya nti obusimu bwe bawanika mu bbanga, obusimu bwe bawanika mu bbanga, light yokka ebeera mu bbanga, tosobola na kulaba biri wansi ku bigere ebyo. Mubeera in total darkness, ninga muli disguised. The angel of darkness disguises himself as the angel of light. Period eyo ebeera awo, mulimu kye bayita partial light. Olaba gwe sooka weebuuza kivaawa. Bwe ndijja maaso eyo nja kukulaga abasajja ababinvading eyo mu America eyo, Baphomet followers, devil worshippers. Bajjako amataala ago nga balina rituals ze bakola, ne Diamond Platinums ne yakikola. Diamond we namwogerako, oyo ye it's okay, tali Uganda. Diamond Platinums n'Oluganda lwenjogera tajja lutegeera, ye nga awuliriza byaki. Diamond Platinums yajjirako mu coffin, wakati mu coffin bantu bajjako amataala. Diamond Platinums najjira mu coffin, zaali coffin 3 najja ninga ayita wakati awo, bantu nga bagaye mugyeko amataala ne bagajjako ne bateekako zitooki z'essimu, ne bakola rituals ze baakolaawo, ne bakola rituals ze baakolaawo, ne bakola rituals ze baakolaawo, ba initiating abantu. Then Diamond Platinums n'avaayo, ensi n'egwa eddalu. Ensi n'egwa eddalu, yali mu concert, ensi n'egwa eddalu. Bantu ne baleekaana, abantu nga bafa, kubanga Diamond Platinums avudde mu coffin
kakati naffe eno mu mubiri gwa Kristo tugamba it's okay naffe it's okay. Petero ekisooka 5:8 gamba be sober minded because your adversary the devil prowls like a lion looking for whom to devour. Njogera naawe mwana wa Mukama. Gai nabadde Nigeria, oyinza okuba naye wabadde Uganda, wabadde ludda weeyo, oyinza okuba wabirabyeko. Olina ennugu naye tulina okubeera nga tulina enjawulo wakati w'ensi ate n'omubiri gwa Kristo, nti newankubadde Mukama atuwadde omukisa tukoze bina bye tukoze, but tulina ate okujjukira tetulina kwefaananya nsi. Barumi 12 temutambula ng'omulembe guno naye mukyusibwe ng'olw'okulowooza amagezi gammwe. So tulina okubeera ne mind ya Kristo, kuba kati ennaku zino olaba ebintu ebijja kati mubiri gwa Kristo nga tebikye nga biri normal. Kati things are becoming normal, things are becoming so normal. Kiri normal ekyo. Kusanga abaana ku bituuti nga bambadde empale zirimu ebiraka bali mu kuyimba, abalenzi basibye ebiviiri ku mutwe, abawala bakolenga buli omu ayambadde ebiki ebyo. Olwo kati okusanga abakyala babasumba nga beemeta Carolite okufaako obufi. Ekyo kati sigamba ba Uganda munveeko, ngamba beeri Nigeria, nze kati mbeera Nigeria. Ba Carolite yenayina n'afuuka akakookolo tasaaga. Akugamba agala competinga nabo 20 years buli mu kanisa. Lwaki bonyirira nze nga sinyirira naye kanekube Carolite. Kitegeera. So n'abeera awalinganga gundi mukyotala si mukyotala ali awo awulubadde n'awulubala obukookolo n'awulubala obugalo ali awo. Najja nga ayambadde amabeere nga agapipe bwati gakoma eri waggulu, ayagala competinga na generation. Gapipe gakoma eri waggulu bwati tava ku kituuti. Kati tulina ebintu abavubuka, butunulira abavubuka bali mu makanisa olwalira abazina amazina kati babantu ministries kati zikitwala nti youth ministry, kitegeeza mazina. Betwogera ku youth ministry twogera dancing. Balikodinga ne babuuka ne bazina ne babuuka ne bagwa eri ne babuuka ne beenyoola ne bagira. Katwaniriza abavubuka batuweereze bbaasi. Kati bo bakimanyi nti abavubuka straight away mazina kola karaoke. Kati karaoke n'ava eri. That's why olaba ebituuti byaffe ennaku zino nawe ova machi nti biglamorizinga byakayaka naye gino okwetegereza nga tebirina njawulo. Omuntu atimba ekituuti nga tekirina njawulo na disco. Omuntu azimba ekituuti nga tekirina njawulo na disco. Biraba ino booti n'osirika booti n'ogera kino ekituuti nga kya mulembe kyaka kyonna kitine amataala ga disco lights ezo gundi biki byonna ebintu ebiriko byonna bitiisatiisa. Bitimba ebintu tebitegeerekeka. Kyonna ekituuti ekituuti kiri congested. Omuntu agenda okulinnya ku kituuti ng'alinga ayingira ennyumba y'awaka. Oyinza okulowooza ayingira mu gundi ku kiti, ayingira mu kitiibwa ky'obwakabaka bwa Katonda ayingira. Kanisa nabadde Nigeria wali eri mu Enugu state ne Abuja. Mama amataala ne bagajjako ne gaziikira bu. Kati mugyeyo obutooki mubuteke mu bbanga mwaniriza omwaka. Bitandise ddi ebyo? Ewammwe tebibaddeeyo. Nkulayirira wallahi bitalayi ladde okunkubira wano e Uganda bo tebibaddeeyo naye nabirabye eri Abuja. Nabirabye Abuja. Kati gwe olina gye wabirabye Uganda simanyi ko wadde nakatontoza mu bigambo naye kye nalabye Abuja
ate ngenda kuleetera ekyabadde eri mugundi mu state eri bagiyita Nankani njerabidde erinnya. Abaleese abayimbi ku bituuti abayingiza abantu omwaka naye nga tebe bayimbi be bamu betwalaba mu bannabbi b'obulimba abamanyikiddwa. Sigamba Uganda, abayimbi abayimba bava ku bituuti biri bya bannabbi b'obulimba ate bwe bamu ne tubalaba nga bayingiza 2024, 2025, 2024, 2025 twabalaba wali eri nga bayimba wali eri ku bituuti bya bannabbi b'obulimba. Kakati 2026 nga tuyingira 2026 tubalabye ate bali ku bituuti by'ekkanisa ze tumanyi tinnamu. Nabalabye bantu mmwe mwina ebintu bye muli mu kukopperera bye muli mu kuyingiza bati munda. Mukazi ali eyo bamunyumizaako, nawe oyinza okuba wamuwulirako. Bakazi baali babiri babanyumizaako, omu yagenda ne yeebaka, baalina abaana otokukuba nga naye bakumukunyumizaako, yali yeebase ne yeebakira omwana we yafa, oli naye nga yeebase, n'akwata omwana we agirawo ati najja na smuggling omwana we n'amukyusa nga yeebase, n'amuwamu omufu naye n'atwala omwana omulamu. Kati tulina sirambalinga eyo gye tuli mu kukola eyo ng'omubiri gwa Kristo, ne wabawo ebintu ebiri smuggling ne basmugglinga ebintu ebifu munda mu ffe ne biyingira ffe nga tukuba aleluya aleluya. Ekkanisa yawali njagala nnyo, erina amataala yakayaka. Kati ate ekirala kyenalabye kyenawulidde gundi mu Abuja, nabadde mu Abuja. Bigambo biwoomu byokka. Mwaka guno Mukama akugulirewo enzijji, genda kukwata ku bibala, ogenda kukola bwoti, Mukama agenda kukwata kiri ekyali kyagira bwati akivunule bwati kibuukire omukisa mu linnya lya Yesu. Kyo nakiwulidde, biwoomera nnyo abantu mu matu gaabwe, bibawoomera. Naye saawulidde eyo ng'oyinza okuba wawuliddeyo eyo. Ninawe nawuliddeko ewamu awo munda awo mugundi eno Nigeria eno, waliwo nadde mpulirako awo, naye message eri esalaasala ebyenda nekuleka nga okaaba. Tutambule bulungi ne Mukama, mwaka guno tutambulire mu kutya kwa Katonda, mu ntiisa ya Katonda, tutye ekibi BCD. Kati message tekyakolera bantu, omwaka guno tunoonye Katonda nga bwakyali omulamu. Naye Katonda alangirira kino omwaka guno, alangirira kino omwaka. Katonda wano n'alangirirawo kirala, Katonda n'eri n'alangirirayo kirala, ne Katonda n'eri n'alangirirayo kirala. Katonda ampadde obubaka eri ekkanisa ya Uganda, n'oli nayimirira eri. Katonda ampadde message eri ekkanisa ya Uganda, kati nkomyewo kuba ne Uganda, eri ekkanisa ya Uganda, ne Uganda nayo nabawuliddeko. Oli Katonda mwadde message ndala, nono Katonda mwadde message ndala, teri jeno. Naye singa ate mu Bayibuli mwe twalabanga Katonda ng'aleeta message, genda ogamba abantu bange, n'atumaani okugenda okuyita abantu bange, omwana wa Katonda. Bayibuli. N'atuma Yeremiya, genda obagambe, bwe bagaana ngenda baliisa ekitala. Bw'ati Mukama bw'ayogera.
message ngeri geno naye kati olwaleero tufuna message okuva eri egindi eri kama bwati bwayogera, ne tufuna ne message eva egindi eri bwati bwayogera, tufuna ne message eri egindi eri. Tugenda okumaliza nga Uganda yonna tufunye messages za njawulo, zonna za njawulo mwaka nga gugwako. Naye ate buli omu akukakasa bwati Mukama bwayogedde. Genda ogamba abantu bange Uganda yino message yo Mukama akuwadde message Uganda. So nze nandirowoozezaamu nti oba oli awo agamba abantu abo abali awo mu kanisa yo eya gindi kanisa bweti nti message Mukama bwati bwa seeri maliriza nva waggulu. Mukama bankumire, tusabirigane byendaba oba olaba byolaba byendaba byolaba oba naye ensonga eno ya right mugyeko amasimu mugyeko amataala muteekeko amasimu. Biina gye biva, tulina gye tubikoppa, ate abaabikola nga babikola ku initiatinga bantu mu kizikiza. Kati ate naffe ab'ekitangaala tetubikoppye, tubikola kubanga ffe tubikozesa okwagala okulaga abantu nti baana bange nabadde n'abantu bangi, laba eri obutaala bwaka kuva eno paka eri. Kale bye byenajje mu Enugu State ne Abuja. Mukama bankumire, nkusabidde essala yange erimu nkusabira ekijja waliwo ebintu ebigenda okujja okiwulire mu matu go osirike nga tolina kyogenda kikolera, togenda kukyogerako. Mbabuulidde kijje mulandika ogamba gundi lwaki teyakyogerako, lwaki gundi tekyogerako, mulandika okunenya abasajja ba Katonda, gundi lwaki toyogera ku kintu kino, akyogere bamutwale mu kooti, akyogere anyiize omuntu. Kati ennaku zino okwogera amazima oba onyiizizza omuntu, lwaki ayogeddeko onyiizizza omuntu. Kati tulina abalwanyi abali ku intaneti, akyogera musumba wange, akyogera musumba wange, kirabe, bantu bali initiated, abantu bali initiated. Si yene kanisa gye nalabanga edda, siri wadda nnyo naye kanisa gye nalabanga edda si yeeno. Mukama bankumire, mweraba. Nze Nicholas.